Pavin waliyo obubbi abasajja batatunulira ngolooza ezo sinzireseewo emitwalo 2 nenkugamba mu ddwaliro bansabye emitwalo 25 ez'omwana nga ngenda sasula yeegyo ate obuba bubbi bw'abasiniya ate tubuyiga kuva mu buto nti bakusabye school fees bakusabye textbook noyongeramu akakaaga tata watchman talina sente ndasasula hostel oba emirundi 3 nentekamu eza fridge okay baali batusasuza fridge na electronics naye nga buli kimu kuliko extra just so that I can have pocket money ngadali bakati ojiro twale ezo sasula biri bambi abazadde ngona take your time it's okay ngazino zokazi ku coveringa the full same ate nezili naziwerezera nenzilya because oli daddy wange anti bagamba we are their responsibility secho nati daddy wona yate tomuumula mu bituli mu ate sawo bituli tebiwe naye agambye biweddemu naye okuzijja ku muzadde okimanyi zisinga okuzijja ku sugar daddy oyagala nkole ki ku byombi ate nanti ne ba sugar daddy tuzibajjako anti ranga bamugambye katuzijje mu daddy tabeera mwami wo atwaka sukali kati awo bakikuzi owakaseera and that's wrong because usually that money doesn't come free you have to pay for it with your soul so if it's avoidable ate most cases our parents don't even understand like omugamba nti bana I would need this I want to do my hair nakama yonona nnyo katugule muki textbook textbook ya musanga kati omanye ennaku zino kye batukola abaana za kusoma online data